Nno we tutuuse yensibuko oba yennono awasibuka buli kimu kyonna Obwakabaka bwa Buganda kwe butambulira era kwe butudde mpaka olwaleero. Kabaka Kimera anaali Obwakabaka asobola okujja wano namala kujjako naddayo emikono gigenda mu maaso. Obwakabaka butandikira ku ono obw'amaanyi era luno olusozi luyita Ssemwezi, ffe lwakuba tuyita Bumera. Yalusanga Ssemwezi oli ekisiri kikadde gwe tuyita Bakka. Era nga ewe wali buli kimu kyonna ensi kwessiza ennono obuwangwa n'emikolo gyonna egikolebwa omulangira yenna anaali eŋŋoma mu Bwakabaka bwa Buganda. Wano tutuuse embuga y'omulongo Ssettimba n'omukyala Nattimba be balongo abasangibwa wano Ssekabaka Kimera mu misambwa egy'obulongo y'embuga ya Ssettimba yeyo. Ssekabaka Kimera mu butonzi eyitibwa Sewamala naye nga kubuva ne Wamala oli enyanja gye bayita Wamala mmanga eyo mubisi okuba emitiyano mumuva erinnya naye nayo eri mu lusuubo kubanga eri ku lusozi kuno kwennyini era y'embuga emu kwezo enkulu mu Bwakabaka bwa Buganda. Mu nnyanja eno eya Kabaka esenwamu amazzi naye gagattibwa n'agakasozi Kabengwa oluuzi luli mmanga wali ne mugattibwamu amazzi agava ku Nasuuna ne bakolamu omubisi ogw'obugeme era ne Mutebi yennyini oyo ng'agenda kuli Obwakabaka baagamuwaako mu lubiri wano Bwakabaka Kimera agamuwa nga tudde ku mukongozi nnattu bagagatta ne bateekamu n'akola omubisi ogw'obugeme mu mazzi ga mirundi egi Nasuuna ag'ennyanja eno n'amazzi agava mu luzzi kasozi Kabengwa. Amazzi gakulukuta obudde bwonna. Pozi olwo ennyanja bagaye bagiyita batya? Eyitibwa Sewamala. Ennyanja Sewamala. Era kiki kyolaba eky'omugaso ku lusozi luno omuntu lwatasaanye kulaba nga lusaanawo? Mu butuufu bw'oba otunuulira ku mountain eno waggulu gye tuli nga kuliko ennyanja eri etakalira era kuliko n'oluzzi luli sayidi awo lwe bayita kasozi Kabengwa. Kagubere nga gwakagutya tosobola dduse n'amazzi n'ogakaliza era obudde bwonna bwonna gaba gatonnya butonnya era ekyo kya bulambuzi ky'amaanyi nnyo okulaba nga kiri ku lwazi olufaanana bwe luti. Ne kawogerwako buli wamu baali bakalabi. Kati nno wano w'okwata eno y'entikko yo. Kati olusozi luno ono ye Kabaka Kimera ffe gwe tubala atafanga kuba ye yaddawo ku ye yali kabaka owookusatu okuva ku Kabaka ya Chwa Nabakka. Chwa Nabakka ye yali omwana wa Ssekabaka Kintu. Kabaka Kimera azaalibwa omulangira Kalemeera ebulemeera Mutikkiza Nkumbi. Ssekabaka Kimera Kabaka Kimera n'afuuka kabaka era yamezaawo Obuganda okuva ku bbanga eryali eringi ng'Obwakabaka buweddewo. Obwakabaka buno bwasooka ne bufugibwako ebika ebirala. Mugeba n'agamba nedda ebunyolo waliyo kabaka omulala, waliyo omulangira. Kabaka Kimera n'aleetibwa wano. Kimera n'afuuka Kimera naye ng'eyali bisaatu byomere eyameze Obuganda. Kati buli kabaka yenna addawo abeera Kimera. Ku budde buno bwe tulina Kabaka Mutebi ye Kimera era atambulira mu bigere bya jjajjaawe. Kabaka Kimera bisaato byomere. Wano we yajja erinnya, we tuli wano we yajja erinnya. N'olusozi lwe luyitibwa Bumera naye nga lwali luyitibwa Ssemwezi.
era erinnya eryo terivangawo eryase mwezi Kimera n'alifuula Kimera Bumera wano. Oluzzi nno luno luva mu lwazi era luno nga lwe lwazi lwennyimiriddeko okuva waggulu eri. Wano we tutuuse lwe luzzi olw'obutonde oluvaako amazzi oluyitibwa Kasozi Kabengwa. Omugibwa amazzi agagatibwa awamu n'ag'ennyanja eri gye tubadde waggulu atugasseko n'ag'oluzzi Nassuuna omuva amazzi gonna nga bagagasse okukola omubisi oguyitibwa ogw'obugeme. Kabaka Kimera gaawa muzzukulu agenda okutuula ku Namulondo lwayita Kasozi Kabengwa ng'amazzi agajja amanyi agange nze Mulangira Kayondo Kabona wa Ssekabaka Kimera bisatu byomere Bumera. Kakati omuti guno kigambibwa fe twagusangawo era ne bajjajjaffe bonna baagusangawo nga guyitibwa Wakula ennume. Omuti ogwo mwe muva okwogera nti Wakula ennume tewakola ki emu. Kakati Wakula ennume ono kiraga nti lyali jjembe lya musajja mukulu era wano mu mirembe gutali tetundakula bulungi okuwangwanga kwa Ssekabaka Muteesa omusota gwalinya negenda ku muti kuno waggulu mu kulanga. Kakati tusaba munwanirire sinza kugamba nnyo byanaye nga ffe nkuze tugumanyi nti Wakula ennume mugo gwa Ssekabaka Kimera bisatu ogwamera wano nga yagusimbye. Nkuyita yonna gy'oli Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi jangu otaasa Obuganda nga Ssekabaka Muteesa we yataasa ensi eno ku bayaaye. Bano bayaaye abaagala okusanya bibuyabuya bisajja bitudde Mmengo, basajja bakulu abalina abaana n'ogamba nti twagala ssente tusanyeewo Kimera olusozi lwa Kimera nodde ewuwe ne weebaka n'olya n'onywa. Ssaabasajja Kabaka byonna bye baagala okukola bikyamu. Nkuyita yonna gy'oli mukama wange, nfukamidde ku lusozi lwa jjajjange. Nkuyita yonna gy'oli mukama wange, mbuusa amacco oba olyawo saali kwise n'ekino kisusse. Nkuyise Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi, komawo emabega tudde awaka otaasa embiri z'abajjajjabo. Ssekabaka Kimera agenda baagala ssente bamaze n'okululambika lwonna. Yonna gy'oli nkuyita, teri mulala gwempita. Nkuyita mukama wange, kino kisusse. Empapula zayitawo zisayininga Buganda Land Board, baminisita ab'ennono ab'ebyobuwangwa Charles Peter Mayiga oli luddawa nga kino kituuka ku Bumera. Bannaalinnya b'amasiro abakulira bannaalinnya bali luddawa bonna basirise ku nsonga eno baagala ssente. Ne ssente muzitwala wa? Ssente muzitwala wa okusaanyaawo ebyammwe? Nkusaba yonna gy'oli nfukamidde nga nfukamidde ku lusozi luno olwa jjajja Ssekabaka Kimera.